Omusumba oyo okuva n'ayogera ekyo buli wabeerawo instance ejja mu Uganda incidence egwawo mu Uganda ekintu nga kiriwo omupiira gwe kikuba gavumenti avaayo n'ayogera ka sentence amazima gakatona tandika omwegendereza ku Sunday yajja n'agamba nsonyi abaana bange ku Lwokusatu yali mu kooti ku Lwokusatu before ku Sunday ng'ali mu kooti ng'agamba ayagala ekyapa ky'entebe bakijjeyo era akisigaze bakiteeke n'amannya ge yekka bakijje ku Teddy ebyadda njogera ntya Katonda ng'aguze ne balooya abaaliyo nga n'ekyapa bakireese Mukaakayanja Pasa Kayanja n'akyusa balooya ne bateekayo baganda ba Mukaakayanja ne bafuuka balooya b'omusango era ekyapa omulamuzi ne bagiraawo kuba balooya baali bamaze obbagula yagenda otuuka mu kooti ng'aliyo balooya balala ekyapa ne bakizaayo n'asala amagezi k'olunaku lwennyini ne bateekayo omusango ng'ayagala mutalaba ku mwana omwana bamugye ku Teddy atandika obeera ne bujingo omulenzi omuto jjukira Teddy naye ye muggalanda we ti Teddy singa akwata omwana oyo n'amuwaayo ajja kukubwa pressure kuba tamanyi oli mukazi mujja kyagenda kukola mwana we bw'akubwa pressure aba mufu awo teweetaaga ki divorce olweggulo ku Sunday najja n'agamba nsonyi abaana bange nga yabadde mu kooti geno gamambye mutima gumulumye tomanyi bujinga agamba abaana babamisinga kale abakyawa oba abaana be bamukyawa bakyawa ne ku bujajja walolabeko mutata wa bujingo bajje no bamama wa bujingo nga bakyalidde wa Teddy The Answer Channel, a solution to every situation. Okay, nkwaniriza ko nyina gyesizire okubate ngo tulaba omukutu bagwita The Answer Channel. Mukasera ke kamtuline ku Uncle Bean official. Uncle Bean official? MC Uncle Bean. MC Uncle Bean, ya. Mikutu gino gya YouTube so genda mu search engine nononya either Uncle Bean oba nononya The Answer Channel. The Answer Channel yali eyitibwa Uganda yogera akaseera akayiseeko twagikyusa nefuuka The Answer Channel. Olw'ebintu bye tujja tubagamba nga bulijjo nti twagala okwongera okugaziyaamu ko ffenna tubeere nga twegasa ffenna mu ngeri emu oba endala so ya subscribing edda tekikwetagisa kuddamu kusubscribinga lwatanala kusubscribinga kyolina okuba ate ng'okola kyekyo genda ku mikutu egyo osachinge ojja kuba ate ng'otufuna bulungi nnyo nze Kakalamu The Answer ziri essaawa 2 n'eddakiika ezigwamu ez'ekawungeezi oba ez'ekiro ekyawano you can imagine ziri essaawa 2 n'eddakiika ezigwamu ez'ekiro ekyawano oba akawungeezi kaawano dakiika 8 n'eddakiika 8 ennaku z'omwezi 7 lunaku lwa 6 obudde bukyakulaga nti tukyasobola okulinnya ekigere we tukirinye ne tukiraba eno ensi yakuliitya ekiro esi akatulika Afirika si akatuguzibye si tetukyeraba anti kyegifula bulaayi anyway Uncle Bean ndi naye wano sebo badde nudde okuwulizaako okay say hi to us as usual. Okay, hi everyone, every viewers. My name is Uncle Bean MC. I'm from Toronto, Canada. From where? Toronto, Canada. Yeah? Toronto, Canada. Toronto. Okay. Tieri tetujatula. So, tubaniriza. You are most welcome, everyone, everywhere, every people. Ladies and gentlemen, right now, in Kakalamu The Answer in house. So I have some people who told me like in 2 to 3 years you're gonna change the accent. Maybe we shall be talking to you and we don't even don't understand what's going on. For grace is good. Wabi? No. What it is what? Grace is good. No, it's God is grace. God, you're not bibye. For God's grace. Kiri kyekisooka kino ne kiddako. God is grace. Kinyonyole mu Luganda. Kisa kya Katonda. Lwaki ososeza kisa mu Luganda? Nze bwe nkyoseza kisa mu Luzungu lwaki agomba mistaken. For God's grace. Nengamba nze. Ng'ogambye for God's grace. Ngambye God is grace. Nze nengamba grace is God. Then nga tukize mu Luganda. Tukize mu Luganda. Nengamba kisa kya Katonda. Gwa tososeza God's grace. Lwaki mu Luganda tososeza Katonda n'ekisa. Kale. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now.
oli omwoli. Omwoli naye gwe kizibu kyoyina okola gun direct okola olusungu si lwe lumu. Waliwo ebimu ebikyuka. Waliwo lwokolanga buli kimu kikolanga like direct bakiyita batya maama. Okubeera nga okola ekintu nga okivunulanga bw'okiwulidde eri. Olusungu si lwe lumu Kakalamu. Oluzungu si lwe lumu nga bw'owulira nti Olunyankole, Olukiga, Olunyawanda, Olufumbira. Kati ate oli bw'aba awulira agamba nalabye Omunankole oba nalabye Omukiga. Kati oli ayinza okuvuga Ekinyarwanda kyose n'atakyawula ku ki? Avuga kiki? Ekinyarwanda n'atakyawula ku Lufumbira. Osegedde naye kati ye aba amanye gamba nti accent ya Canada, North America, accent ya British. Osegedde accent ya Africa, Uganda. So that's the what's going on? Ewunyirize tambulamu. Batuuze tubaleekanyiza. Yeeyagala Sama naye jja kugwa yeetegeere. So okinyonyodde si Oluzungu nga bw'olaba olulimi Luganda lugagga so n'Oluzungu bwe luli. Tweyanziza nnyo. Owulira otya mu kaseera kano? Owulira otya ensi eno? Twale tutandika nga tugamba nti ziri ssaawa 2 Uganda singa kati buzibye completely. Naye ssaawa zino tulaba nga okyasobola okukolayo ebintu ebirala. Omanyi nze nina enzikiriza yange egamba tosobola kuloota ku by'otalabangako. Osooka kyagamba okutambula kulaba okudda ku osooka by'otalabangako tosobola biroota. Oba bw'oba biroote era bw'oloota by'otalabangako gamba naloose byesitaakoze eki byesitategeera naye sente ngoba naye nga sibitegeera ngowe nisitegeerawo naye singa oba wooli otegeerawo ate ekira toyinza kumisinga ku kintu kyotokola ki kyotolabangako. Teri muntu ayinza kuddawo nagamba misinga Uganda nga tabeerangayo. Okitegedde? Era toyinza kuvaawo n'ogamba twogera amazima toyinza gamba nti omisinga Jamaica. Kuba sigendangayo. Towagendayo. So ate n'oligenda n'ofuna ku birungi ebiriyo. Kati ebirungi bye biriyo bw'oligendayo by'ojja okudda ate omisinga tudda kafukali. So kati eno ensi ze gye ndimu nji welcoming for my life. How? Yes sir. Nti a development to my life. To my dream. Your dream already discovered. Yeah. Better than Uganda. Uganda is killing dreams. Kill the dream. But it's the king dream country. So what dream did you have like before coming here? Bwe nali njija kuno sayina kirooto kya wano. Kozi mu kujja okulimba abantu kubi siberanga kaawo ne ngamba ngenda gende ebweru omwaka ogujja. Ekyo teori ali na garanti yakyo. Ngobugamba omuntu nti ngobyeko ku bintu byange mu nkola bigeraita nga bwenkyero. Singa mukama nyamba omwaka ogujja nembaga ngenze. N'omwaka gwe najjiramu Canada ogwa 2023 nga tuyingira Canada katuyingira omwaka ogwo sigulotangako nti ngenda kufulumbako e Uganda. Kuba nendaga muntu nali sigikola ki? Sigirina. So ekirowoozo embeera ejja mu gwa kusatu. Osegedde era mwentandikira okukolera ki passport. Nokola passport nokola ndamuntu sajina nagenda kubanga nayingira omwaka Christmas yaliyo lwa Sunday 2022 Christmas yaliyo lwa Sunday kati ku Lwokutaano nali nkola ku Baba TV ekire ekikeso Lwokutaano ababbi banzi bane banteka kabalaza bo ne bakusengula ne banteka kabalaza ne batwala buli kimu mu nyumba ne bigenderamu kati obuddo nga tuyigira Christmas kyengeza nyingide Christmas nga sina na wembeera era nagenda mu kyalo nenvaayo nentetenkanya bannange ne bankolera ka wash nenyingira nenfuna akayumba mwe nali nkola ki mwembeera nasinziira kati ntuyingira January awo nga siina wange nga ne bulangiti gye nebika ya mulala era mikwano gwange Sophie Hamida ne Shami be bantetenkanya nkuwaddeyo omufaliso nkuwaddeyo kino olumva kakati ebyo ontegedde kati obulamu obwo nsigerangako 2023 nga 2023 jaga ngende wa Canada kubanga na account sente ze nali ntegese okubanga zimpisa mu Christmas sazifuna bababbi bazibba kuba nali mazo zisivinga mu kibiina nga nina neza YouTube channel nga nkolera Megatron mpadde omusaala zonna nga ziri ku meza kati nazitwala ku mobile money nazitwala ku mobile money baziteekeko kubanze buli Christmas mbaka abantu bempisa mu lunaku olukulu
kati ngende nga wayo buli omu okyayo ya kati ntuka omobemana nga ndako emitwalo 3 mugazi oba okoza ki ndya naziteeka ku makya zonna nzisitula ngenda waka nazo yesebu kati bwe yatuuka okuteekako emitwalo 3 ekyanyamba teyateekako oba network yakola ki naye nga mulekedde 3 teyagateekako zino ne zigenda ewaka zonna ne bazisitula n'essimu yaako kati obulamu bwebwe bwe nagiriramu kati oluvannyuma lw'okusinkana mwami Ssaabazonto nga godfather wange era nanzibulula yesebu okitegedde nanzibulula ne tugira nga naye tamanyi nti najjawa e Canada Remi alina byayogera ebitonotono Remi Ntambi ali ku kamera yali ku kamera naye Ssaabazonto yakuba Ssaabazonto siyanzi basewo kati olaba nti obulamu obwo nti bwatuuka nikoze passport yawo mangu nga tokisuubira nga n'essente zijja kumukuma kuba abantu bansonderanga okitegedde ne zijja so saayina ekirooto kyange mu Uganda kyali tekitambula nze ekirooto kyange mu Uganda ebimu ku birooto sikuba nagagga ebirooto byange kukyusa kyalo kwenzaalwa ate watuuka wano ne natuuka nze obulamu bwange bwonna ndi mumativu era jwa Ssaabazonto yaŋŋamba naye gyolaga nga tuli ku nnyonyi gyolaga omanyiiyo ne mugamba Julius ekyamazima olwasooka nali nkyali Uganda nanga naye lwakibo embeera biki kubanga obulamu bupya bwogendamu ne mugambi nze Ssaabazonto ne bengenda Ukraine embeera mwe nali awo etokota nga buli omu gw'okulya sima binindeka tulwakiza abasajja biki kati bwe twali tungangamba oyoga ne mukama wange muzeeyi wange taata ne bwe nwanywa amazzi ne bwe nakuba engatta eddagala ne bwe namasula ku kkubo nze kasita ndiwa nja kuba ntuuse era bwe natuuka era yagamba ekigenda okumazaako ensi eyo kubeera appreciated yo heart appreciable oli mumativu oli mumativu n'ekyo kyoba okoze ki ofunye so kati nze ebirooto byange biri wano ekyamazima mba neeyimbi ogamba nti ku makya ngenda keera ku makya mbere naggaga mu city Uganda nga bola nti nze nanyini mapeera nze nanyi mabirizi bagizimba dda no like okuba like ngaabo okuba naggaga sikisuubira ebibawoza togwamu manyi sikisukola ki sikisuubira nga bwe sisuubira nti sobola kukera ku makya nembaako paapa nakiri sikisuubira naye ate nzikiriza nti kati ndi wano nsobola okukola kaweefube okukyusa ekyalo kyange okubanga embeera mwe nayita abanninako obuvunaanyizibwa tebagiyitamu n'abanninako obuvunaanyizibwa ku kyalo nti nsobola okukeera ku makya nga nkomye kuba ekirooto kyange nkomye okubanga ewaffe abaana abawala bazalira ku myaka 15 16 emubende ewaffe mu Kiganda abaana abavubuka nfuba okulaba nti boda teguba muki teguba mulimu ng'oli wano nga ndi wano lwaki nti wano wakuwa amagezi ne gakuwa ssente nti nali wano recently wano ndaba ekyuma ekyoza engatto nga kiri ku internet awo nenga naye bwe nkiteeka mu Mityana tekikola nenga nti abantu b'Emityana beeyoleza engatto bwe nkiteeka mu ttawuni tekikola nti mukono gwange ovuga boda kingirire kati ekyuma ekyo bwe kiba kimpayo akasente buli mwezi nga kisobola okunfunirayo $50 buli mwezi oba 4 nga baggyeko bikire nti sente ezo ku bantu bange abali esite oba mu kyalo ewaffe bakadde bange bamuzibe mamatiya bw'atuuka okukubwa ekimbe nga sinnaba kugamba pekeke yange tuuse nina wenjijja akantu ako kayambe bali okitegedde abakulirako kuba nabo balina bakuliko nga gundi wano that's my dream nze my dream kukyusa abantu bangasa oli mutuufu kubanga nze obulamu bwange tebutambulidde mu mikono gy'abakadde bange mu bantu b'osisinkanye ntambulidde mu bantu bensisinkanye era nze mu mboozi yange yonna ey'obulamu bwange temuliimu nti tatange nampa akakadde temuliimu nti tatange nantwala ku ssomero ababulijjo abantu ab'enjawulo temuliimu nti muganda wange naŋŋamba nti kwata y'ataano osasule ennyumba oba watasasule kino tekiriimu omuntu eyali antegera yafa jjajja 2011 obulamu ne bukola ki ne bugwawo kakati that's my dream kati dream ene enjigiriza singa mba nteredde n'ensi ennungi kuba by the way kakalamu nendowooza n'abeera papasi what mean purpose kyekiruubirirwa okukola ki
dream kye kirooto then purpose kye kiruubirirwa mu bulamu kati kiriwo ekituufu kyoyagala kyoliko kwebyo ebibiri ekiruubirirwa kyeki ye purpose gye njogeddeko ekirooto kyeki ye dream omuntu dream tagikola gwe dream ekirooto kiyita oti anti kati ekirooto waliyo vision kyebayita vision okimanyi mu luzungu mu luzungu mu luganda kyeki vision it is the same era kyekimu nga kikwataganamu era n'ekiruubirirwa teriyo omuntu yali azimbye ennyumba ng'agiroose mu kirooto anyway neweebaka n'ogamba tugenda sula waawo kubanga tetulina we tuyinza kiwakanya ebigambo by'oluganda ebimu biri limited n'ebyoluzungu okusuubira okuwa n'ebimu by'ogamba nga we tubakugaye nti gwe nga bw'okirowooza bw'oyagala kibeere mu luganda kati ekiruubirirwa oba oli mu kikola ekiruubirirwa ogamba nduubirira omwaka guno mbere nga ku akawunti ntaddeko akakadde olwo otandika oba nebeera goolo kyekiruubirirwa ye goolo yo kati ekirooto twogedde ku kirooto si bwe kiri ye dream ye yali dream vision yange okwolesebwa kwange kyekyo kyotegeeza tugende mu maaso kwe kwolesebwa kwange kubanga ekyalo kyange nsobola okukigasa then ntandikirawo okugasa ensi okisegedde yeah that's my dream my vision awo tukufunye anyway tweyanziza ssebo tuyisizaawo bulungi nnyo era ndowooza tukkiriza nti olina wootuuse ku ekyo era kitambulira ddala ebbanga lyemalanga ndi mulamu buli lunaku kitambula nga bwe kino ttambula kyekiri e Uganda awo juzi mba ndi ku TV okwo ku mitimbagano kuba naffe gye twasigaliza okulaba ndaba Musumba Mujingo ng'alajjana saako n'okubeera nga yeenenya n'okubeera nga ng'omusajja kubanga basajja bayita mu bintu bingi nnyo nga bali wakati mu kulowooza nti balina obusungu basalirawo mu busungu oluusi so mu mbeera eno emyaka 7 talabanga ku baana be anoonya engeri gy'addamu okulaba ku baana be eyo bridge weeri y'amaanyi nnyo n'eyo gaapu y'amaanyi tamanyi wagiziba muli eno muyinaayina abapikaapika n'abateekawo embeera eyasingizirwa okubeera nga emwawulira ddala n'okukola olutalo sinzigo tomuyinaamu yadde okwenenyamuuko nga mmwe ku kyemwakola kuba mwabamu ku abo abaanaanula ekintu ne mukipika nnyo okutuuka nga mukipika okubeera nga olutalo lubeerawo sinzigo toyinaamu yadde obusaasizi n'okusaasira eyo embeera gy'ayitamu mu kaseera kano ng'anoonya okuddamu okukwatagana ne famire nga tekikyasoboka ku kyemwali muliko ndowooza eno interview yange gyesoose okukola ku mwami oyo naawe bwe kyatubeera ffenna kubanga ali oti ne Uganda tosajja nkolako kuba n'okutya otya nnyo kati tuli kuki nze nkubuuziza wuliriza kankuddemu kyesebo weenenya ku kyewakola the answer YouTube channel gye bayita the answer channel yani yange genda mu maaso oyinako akuvunaanyizibwako like oyinako bosi onaga kino tokiteekawo kino kiteekeyo mwami Remi ani ownership yaffe yammwe yabwe ne Remi administration mutuula ne mugamba kino kigendeyo naye singa oba oleesa ekintu osobola okugamba kiti kanteekeko kino kifaananyi nze tusooka kutuula okimanyi nti ku channel yote kuliko kifaananyi kya maamawo yesebo mufu gyali okimanyi ku channel yote kuliko kifaananyi kya taatawo wadde ekyabaganda tugende mu maaso okimanyi naye waliwo eyaggaana omuntu w'omusiru yaani ye muntu anyiize omuntu anyiize n'akozesa ekintu obunyiivu ye musiru omuntu akkakkanye n'oba oba onyiize n'okkakkana before doing something before taking action tugende bulungi mu Luganda twetegeere bulungi omuntu anyiize nakkakkana n'amanya nnyiizi n'ata taking action that day olunaku olwo lwennyini ye mugezi akubanga atuula wansi n'akola reflection n'amanya omanya repercussion kyeziva mu kino ne benefit kyeziva mu kino taata wange tugende mu maaso okitegedde kakati
kyogamba biki basayo musungu ate timite yuka kalamu ngeno labi koinza gisusula bulungi mu luzungu bine ebintu mugenda bitegeera mpola kakalamu oli munna mawuliro gasa osokubanga afuna gasende ku channel yo ngozitwala n'osomesa abaana bo ne baganda tezayambanga gweka oyina abantu be wajjanga n'olaga mu kamera ne wabayo omuntu amugulira essaati oba okoze contribution then ne wabayo omuntu nga Ssabazonto alaga bini abantu ne bamuleta Canada Canada agezeza kusoma akolektinza akasente akyusiza abaana essomero okitegedde kati je just yamanyi nafuna mu bini views oba namuwa channel YouTube ne tukolayo gundi naye ate yakyusa obulamu bw'abantu bwatamanyi muki era nze nakimugambanga ne Uganda ne mugamba okyusiza obulamu bw'abantu bw'otokola ki bw'otamanyi kati Uganda abasumba abo omanyi omulimu gwabwe omukulu kakalamu kuliro wa myoyo waliyo gurupu z'abantu waliyo omusumba Uganda w'amaanyi gwomanyi nga taweza yika 5 za ttaka sikitwalangako nga w'amaanyi kakale bwoba oteebereza mu nfuna kyemmanyi balina waliyo omusumba Uganda gwomanyi ow'amaanyi eyali agambye kakati nga bwe tukola crusade embaale ne tukola crusade ejjinja ne tukola crusade embende eyo tugenda tandikawo ekibinja ky'abalokole abalokole abo njagala bwoba ova mu bende tuva Mityana Road njagala y'abantu 10 mumpeeyo mitwalo agameka 5 ze miliyoni ameka ngenda genda ku Mityana Road okonguleyo ikaze ettaka 10 ikaze ettaka 5 ku miliyoni 10 buli omu mutemereka 5 ku 10 muve miki mu mizigo waliwo yali akikoze abasumba abamu bayinza okuba babikola naye nga tebabiteeka mu kamera ate lwaki bwe mbampa obujulizi obuteeka ku kamera okuteeka ekintu ku kamera kiba bikola ebintu bibiri olanga oba expiringa abalala expire to other one oba each other so abasumba abo tewali akikoze ani musumba kigwomanyi ina church atuuza abantu 10 ku 12 agamba wisi eno tulese moroka y'ebijanjalo ne kasooli nsigo eno bulidi nungi oba tulese embuzi za mitwalo 5 naye ogenda zisagula emitwalo 3 naye tugenda zikuba mu kibanja mpola buli ayina ekiyumba gye tugenda okulambula tugenda kukulambula guleta eno kye bakola ekyamaanyi kugaba ngoye enkadde kukola donation bakola ekyo osegedde naye omuntu ayambala olugoye nga talina kyakulya nga talina kyasomesa mwana ajja sigala mu bwavu kati kankujjire omusumba oyo okuva n'ayogera ekyo buli wabeerawo incidents ezira mu Uganda incidents egwawo mu Uganda ekintu nga kirina omupiira gwe kikuba gavumenti avaayo n'ayogera ka sentence amazima gakatona tandika omwegendereza kwanita amongera yava edabye yayogera bwe bava Trump n'alagira ku sente z'ebisiyaga alina kye yayogera osegedde bwebuuza ennaku zino lwaki takyayogera ku bisiyaga ku Bobi Wine so kati ye abeerawo okubeera nga washinga brain z'abannayuganda abalinga abamufollowinga lwaki nti essaawa zino kakalamu ojja ku journalizing ebbomu eyayatise ogambe bannaye twatudde ku CCTV kamera naye kamera yatambudde bweti nati bomu bweyatika muvaamu bugundi bufragment obuyinza okukuba omukosa abalala naye n'ababaddewo bomu neyatikirawo ng'oli ayimiridde awo yasigadde yeewuunya noga bomu kye yatabadde mu fragment wadde okwasa endabirwamu ya taxi ekyo wonojja n'okyanalizinga ku gundi ku YouTube yo kati awo gavumenti yeebala tejja kuwa mukisa ogwo wano omwogezi w'amajjajja ayogera ebirala agambe twabadde tubagoberera ate abadde bagenda okwabisa bomu eri mu bagoberera ki oli ajja agende omutuju w'abadde asula kyamaani yaggulewo ennyumba y'omutuju tumubuuze wa bomu squad aliwo eyandigudde ennyumba y'omutuju kuba muyinza obamu bomu endala ne zikuba kyamaani tubadde tusubirwa bomu squad okujja ne bamenya ne bakebera ebino omujumu byabadde akozesa ebyo tetujja kujja byanalazinga ku YouTube tujja gamba olutalo oluli e Kampala oluwulira batwogeddeko wano bloga Bujinga ayogedde bwati Bujingo olunaku lwe yajja n'ayogera era waliwo ekyaliwo Bujingo oli mugyeko byonna tubigatta wamu Bujingo yajja n'ayogera n'agamba nti abaana babasonyiye
yakyogera ku Sunday before Sunday nga tena tukalwalirwa kusatu bali mu court ng'asaba omulamuzi akkirize bamuwe ekyapa ky'entebe Teddy kwatudde soko kidemu ku Sunday lwe yajja n'agamba nsonyiya abaana bange ku lwokusatu yali mu kooti ku lwokusatu before ku Sunday ng'ali mu kooti ng'agamba ayagala ekyapa ky'entebe bakijjeyo era akisigaze bakiteeke n'amannya ge yekka bakijje ku Teddy ebyadda njogera ntya Katonda ng'aguze ne balooya abaaliyo nga n'ekyapa bakireese Mukaakayanja Pasa Kayanja n'akyusa balooya ne bateekayo baganda ba Mukaakayanja ne bafuuka balooya b'omusango era ekyapa omulamuzi ne bagiraawo kuba balooya baali bamaze obbagula yagenda otuuka mu kooti ng'aliyo balooya balala ekyapa ne bakizaayo n'asala amagezi kwolwo lunaku lwennyini ne bateekayo omusango ng'ayagala mutalaba ku mwana omwana bamugye ku Teddy atandika obeera ne bugingo omulenzi omuto jjukira Teddy naye ye muggalanda we ti Teddy singa akwata omwana oyo n'amuwaayo ajja kukubwa pressure kuba tamanyi oli mukazi mujja kyagenda kukola mwana we bw'akubwa pressure aba mufu awo teweetaaga ki divorce olweggulo ku Sunday najja n'agamba nsonyiya abaana bange nga yabadde mu kooti geno gamambye mutima gumulumye tomanyi bugingo agamba abaana babamisinga kale abakyawa oba abaana be bamukyawa bakyawa ne ku bujajja walolabeko mutata wa bugingo bajje no bamama wa bugingo nga bakyalidde wa Teddy nene waliwo abazadde abamu nga tebasobola kukkiriza abaana baabwe kugenda walala bwe twakyawagana tebaagala maama wa bugingo bwe yajja nga yabeeranga wa Teddy bwajja agenda nalaba kubazzukuna aze abaddiŋŋanyaga oba tata muwamukyawa gw'osooka okukyawa maamawo naye osooka ogenda ewammwe gye babaziika bajjajjabo ku bukojjo bwajjajja mwinawo obutakkanya ne taata kati n'abaana balina obutakkanya ne bajjajja ebiseera ebisinga abaana abamusiga matisibu bonna abamu bagoberera nnyo ekyamama kyabayira bugingo mulimba ate asasulwa kubeera kuleeta diversions ojjukira olinga bagamba nga ne kasuku ne bajja ne bagamba ne bakasuku baaliko nti no makulu alina olubuto wa myezi ena wakiwulirako lwafa lwavaamu tutambuze ekyo n'omukazi gwe bagamba yalifunye bugingo afunye omunyarwanda yazuza ku makula nekitambula kityo tikuluno ke yafunye ekinyarwanda mukube ekyo muleke kuanalizinga zino biru ziyita ez'amagye naye gwe towuliramuko nti waliwo time watuuka nga emotions zirinnye nga byaddala kati nga tugenze kudivinga ntuli otya kati kankubulire omanyi nze badde sitera nnyo mugo kale kanjogere katono okusala ekirimi mugoberera ebimu byakola ebimu n'embiraba nga mu butuufu tebyetaagisa ku muntu kubeera nga likatuuti naye nina wentuuka ekiseera nenzikiriza nti waliwo n'abasajja abamu abayita mu situation naddala abantu abalinako erinnya nga kizibu kuba believinga situation ki gye bayitamu ntera nnyo okukozesa ekizampa eno nti waliwo omwami bamuyita Trevor Noah yali akola lumu podcast wano ng'agamba nti yali yeewuunya lwaki bacomedian bakomitinga society nga yeewuunya aba kyakinoonyereza n'alaba omulala nga kigenda kikontinuwenga kati bwe kyatuukawo natuuka ekiseera n'abuuza n'agamba naye lwaki nga tefa abasanyusa abantu kati lunaku lumu aba yeebase n'alowooza n'agamba nti oba olwokuba tetutambula nabakwini dansa nga ba artisti nti tugenda mu shows bantu ne bajja Bini najja ne mukyala we baani ne bajja ne basanyuka nga mu butuufu bazze naye nga ffe tukola kimu kya kuzunga kugenda kubasanyusa kukola biki ne tumaliza nga ffe tulina lunaku lwa kusanyuka nga ffe mu kino ngamba nti waliwo abasajja abamu bangi nga bayita mu situation nga tewali muntu asobola tula wansi nanyonyola ekintu kyayitamu kubanga bagamba nti omusajja buli wakaaba okaaba ki musajja takaaba musajja alina okubeera nga oli strong kizibu muntu kufubutukayo n'agenda mu kamera n'alaga emotions ezo just ebyoyogedde sibiwakanyiza it can be diversion but we can also dive into the reality the emotions ziri nyanga mu butuufu amisinga ekiriwo oba okitegeera so how osuubira nti lwaki obeera ogamba nti every time yajja kuba azannya buzannyi katemba nti kino tekiriiwo lwaki gwe olina ekizibu kimu kyekikuteeka mu motion ekyabaana
kubanga kinene yebwa kinene kakala ate tuba tugeze bini irangera kusale lindako Bugingo bajja ku kituuti kye motion zizalaga basumba bannange bannwanyisa Teddy yali agala kunzita siraba kubaana ogwo mwaka ne gugwa n'ogujja ogwo gutya ogwo akubiri gwa kusatu gwa kuna gwa mukaga ayimba ekintu kye kimu omuntu ateyongerako ye muntu atasala magezi omuntu atalina solution kwe kugonda alabika musajja wa mpaka ne kuno laba kakati navae nagamba agonzi buli lunaku alabika kiganye buli lunaku ate mwabagamba omukazi oli omukazi akyaganya zzaala kati anonyeza amagezi gonna ati kati ku myaka gya Bugingo tajja kungamba nti ati kati bwe Bugingo omulota Bugingo omulota Bugingo wuno alina sympathy card enkadde kati gyakola ki yazanyisa ng'atandika Bati Valley yakubanga baserwadda n'afuna sympathy abantu ne bajja okitegedde kati gyazanyisa Bugingo yava n'agamba nti bakadde be yabalaba bukulu ng'amaze ne church eyo ne bajja onaku lwe basooka okujalaga nti basosokoze ki bubalaba maama wa Bugingo yajjako nga bazadde omwana oba gundi Dolini oba addako owokubiri najje ebwayise gye bali babeera ekazo eyo n'abeerawo ng'omujjanjabi wa mukamwana we naye Bugingo yajja n'akunnyonnyola nti maama we yakamulaba nga bazimbye wano bali Kanani okitegedde ekintu ekyo Bugingo yagamba yajja ng'ayimirira Nakiwala Kiyingi n'agamba ye awaayo obuyambi Teddy amuwaayiza Teddy yagenda ku poliisi e Kajjansi n'awaayo omusango bakibuye ne bayita mu kkooti y'Entebbe okuwozesa ani Bugingo kulabirira otabirira baki baana n'agamba awaayo nze naliwo ekiro ekyo n'abapoliisi banoona ssente naliwo njogera ntya Katonda era amakulu yamugamba kozesa obuyinza bwo okubire kukozesa ku maanyi go osobola okwogera n'abalemuzi ne biggwa biki Nakiwala Kiyingi najja n'agamba bali abaana bakulu beerabirire baweze emyaka 18 omwe yali ku mubuzi alabirira ono omuto n'agamba era abaddamu wa ssente alabirirayo Nakiwala Kiyingi n'agamba nti omusajja alabirirayo ki omwana ng'ali minisita w'abaana Bugingo essaawa zino agamba emyaka 7 taka ku mwana we sigamba nti okateekayo lutalo sigamba nti yalema omulabirira kitege salema mulabirira naye simulaba kitegeza tamukola ki tamulabirira luyazi aziteekawa mbuja lwano nalabanga gamuti alwana olutalo okuteekayo alimbazo naliwo nga bakkiriza batwale ssente yawangayo emitwalo 8 bonna zonna ez'okulabirira ewaka buli wiiki that's a good man n'agamba nga ne Teddy akyajja ku kituuti n'agamba Beatrice eyali adimi wa church bawaaga ku kinaana ekyo kwali kalawensi wa Teddy okisegedde nga eri bateekangayo ba 5 nga Teddy bamuwa 3 gye kinaana ne bagamba batandika obba wa mitwalo ameka gyonna wamu abaana nga tebinajja n'amawulire Teddy agenda ne ku kituuti bebyatabuka byewatuka n'agamba toddamu baade 10 ne bazisazaako Beatrice ne wagenda emyezi nga3 nga tebinajja mawulire tanajja na ku kituuti awo nanga tebafuna sente obwebungeza ne bamujjako sente era twatudde mu nyumba obwebungeza Susan namugamba mujjeko sente ezomuweerera naye alyoka akitegeere Bugingo si yaweerera gundi Dolini yali ku basale ya gavumenti paka Makerere mpaka wa kumalako kufoka engineer ku basale ya gavumenti beyagamba nti abagezi nawulira omukyala agamba nti yazala ba engineer kakati omwana bamujjako sente obwebungereza era twali tulya kyeggulu osegedde kakati abaana bajjako ku sooti ne basaba sente n'abagobalaga mirambo mwe mu nviiri n'alinnya mirambo ensonga mpanvu mwezo era engeri gye tuli kati obudde bugenderera mbadde n'okutya ki teriyo mu Uganda musajja muti ate oli mungi wakubbako ttaka ensonga zino mbadde sizigendereranga nnyo actually ebbanga lyonna lyomwakoleranga ensonga ezo negundi ne Ssaabazonto nali saziwa nnyo obudde nnyo okuzigenda ddiibu kuba nalabanga zaali ziri mpanvu nnyo
Nena ddamu okukirabanga munatera okuvaayo ngeri gye wasooka okugula munkaawo njuke twali tukoleranga ne Sami kati awo binatuuka essaawa nikandabe kiki ekituufu ekigenda mu maaso jjukira waliwo wajja nekawalya n'agamba bini muveeko musajja tugenda obulamu era kawalyayo buli kaseera buli wokolayo vidiyo nga nkubye nga naye lwaki bini tava ku musanyu kyokyo kati nze engeri gye mbadde sikuwanga gyetafunanga budde kwogera kwezi twende tutumitinganga naye nga titwogera nnyo kwezi ensonga but it is a long story actually bwe natuuka ku Bulaaya akalamba era nakati we tunagikolerwa nga nkubira nakiro kankitangaaza abantu eyo family nze gyogerako setaga views actually ndi ku Bulaaya naye sente ezimba ezaawo sizijja mu YouTube okitegera era nze kino kantwala omukusobagasi si ku social media kufuna sente mu social media to views kuba views empa mwezi YouTube empa mwezi kitegeeza omwezi ogwo bwe ngamba sijja kukola mba nina sente zeekolaki bwe manga oluvannyuma lwa wiiki 2 nfunayo emiliyoni zange nnya mu kukola kwange okubi kitegeeza mu mwezi gumu sofuna miliyoni zange 9 kati 9 ogwo bwe mangambye ngenda kufuna mu views neetaaga okukola ennyo kati YouTube eno oba social media kebe TikTok siginoonya mu views kinumiriza nnyo okubaako ne information okuyamba munnange okumuggula amaaso okumugaa nti obugagga tebuva mu ssabo obugagga tebuva mu kusiiba nakukisala kati awo tugenda otandikira buli etwesinka buli tugaa tugenda otandikira wabeerawo ekibeera so naye toddamu bwe tuddamu okukisinkana nabajja n'agaa nti makulu tawuuma tetuddamu okudisikasingaku adibe n'agantu badde lino leero olwensi bajjukira kubiwe twakola twakoma tuli buli ate kiri ekyobutuuji kikukanze nnyo mbadde njakuwa vidiyo n'ebintu ebimu bibadde tumanyi nkuwekuza akayifu naye nja zikuwa lulala kale etunaba tukwataganya naye tetuddamu mwogera kadibe n'agantu sina tabu kubera badde simwogera abako kuba talina na views anyway soko osibulawo abantu mbonga bulijjo kasoke abannayuganda kuba abannayuganda tebasoma nnyo abannayuganda abali e Uganda mbasaba mufokasinge mubeere focused everyone be focused tobeera nnyo ku diversion teriyo muntu akulimirirwa nga talina kigendererwa otaliiyo so abannayuganda mbaagala nnyo mukama abakuume buli woobeera wonna beera ng'osaba Katonda akutaase mu kyotomanyi okiyige so ate abali mu North America thank you very much for viewing our channel and Kakalam channel the answer channel please subscribe and waliwo okusubscribing okuba member okugulu okuba membership okufuna membership mukikole mujje ku channel musogamba nti nja kuba membership taddeyo $2 mutugifting ne sente ku YouTube channel balina oba giftingira noteekayo n'ogamba nti no nze badde member bantaddeyo $10 oba 2 zijja kujja ku account zaffe tujja zirya twesanyuse so thank you very much mukama God bless you everyone Uncle Remy, bye-bye. Thank you very much. The Answer Channel, a solution to every situation.